ate bano be bayola ebigere tuyolera nti kiri mu bundi. Okay, mu perspective eri bweti omuwala yeegombye omulenzi tugeze kati nga Tessa ye naye erinnya eddala ezo zennyini ez'engatto ettaka eriri ku ngatto zo lyakunkumulako lyennyini limala nalitwala katamu babateeka mu paadi awandika bwandisi linnya lyo ku paadi ng'ali mu kibada kye n'akuwandiikako neyeesabika byayogererako byayagala nga teriko musaayi n'aliwandiikako bulungi erinnya paadi empya ng'agenda kwepaadinga agenda kwepaadinga emirundi 3 byonna nga gamazeeyo tulina omuzini Eddie okamanyi gonna olait nekyana agenda kikuba owedde tusobola ddi kugamba bulo owedde ng'atwala ekifaananyi kyo ng'alogesa ekifaananyi Eddie erinnya lyo yani gwani erinnya eddala asigenda kikola nze kaine Lugaba oweerawo ng'onoonya omuntu ogwa mu nsi nnamba wabula Eddie erinnya lyo nina oddinoonya ng'omunoonya omu yekka abalala bonna ng'otulabanga tuli awo tategeerekeka tuli basajja banno natandisa okufuna ebbugo mwempewo etandisa okumpitamu ebbugo mulingi ova kuki kiva ku kyumu laavu guba ng'ate sikwagala nakwagala sisobola kukukwatako ng'okola by'oteekeddwa okukola mu butuufu bwabyo era omukyala agenda okukukwatamu nga byokola era mulimu akanegguusa kambuuze kati ng'omusajja okubisavaivinga otya What's up, ladies and gentlemen? My name is Mr. Eddie Official. Mugamba mutya mwena abaje kumineko the bang show tuba twayingide kodda munange is the Eddie Mr. Eddie Official. Omune munange host gwe tukola naye. Young Quintessa MC. All right, tuba twasimu the last time twayine MC Abe. I don't like erinnya lyo kyalijekira. Do you remember the name? balimanyi Linnya kigulyogeri. erinnya Gwe twesiga. lwaki onneesiga nnyo Ankwesiga nnyo erinnya lyangu erinnya nze kyenkwagalako okwata mangu nze obuntu ngo nina byenkwata nina si yemu abaakulemberanga mu kiraasi mu bintu ebimu ezimu wakulemberanga mu biology ne this time round twagambye nti twabadde muyo nga tulaba mu comment section nga mukambu wadde mugamba nti Abba alina byalekayo Abba asusse okwogerera abakyala Abba asusse okukola atya ne tugamba musindisa asitamye tulina omugenyi waffe ow'enjawulo olunaku olwaleero the one and only hello. Hi. Mama How are you? Nyonyi. Omanyi. Are you from it the plane? Nzokuba. Wezo kwanga wakajiva kejoji. Amanya ni dobozi. Amanya ganze Fahid B Faris. Linyi no lilyanza nyaneka. Nengo golitegedde. watu diremu bakuyitani Kansokingwa nonkunku. Fahid B Faris. Yeah? Fahid B Faris. Fahid who? Fahid B. Fahid B Faris. Enjuki Fahid B. Diririmu then Faris. Okay. Wankuyite Faras. Nakirowoozezzaako nti munnanga amagezi awo tegasukkawo naye tugendera awo munnanga ate oba bw'osiibye so nno munnange kyekiriwo tewali mpozi mwe luli we twasemba okusisinkana waŋŋamba toli mufumbo oli siri mufumbo ne kati okyekuumye ondabikiranga okubeera olaba mwana muwala oyo akulira anyoyo kizibu tasobola mala wiiki nga tafumbiddwa nze alina embuzi yange nnyoko your mother. I did not see that coming. Masa, eat water. I didn't see that coming. Like seriously. What's Kembuzi? Omukyala aliko embuzi ati kweje emyaka nga akadyo tuka omagezi ki.
Si kibi abajja funa era agijjako. Tewaba amagezi olaba aba yeewadde amagezi nti kanjikuume. Ebale nnyo. Girl child. Abajja funa agijjako. Girl child is Ayinza okuba yayagala gijjako mu mbeera entukuvu. Tessa embuzi wagijjako ng'olina emyaka emeka? Ono omusajja tategeera. Totusimuwalinako ebyo ebimwanga tojjalimbe akugambye alimbe amabuuza yagijjako ddi ku mizindalo gye waakakwata ku mizindalo gye waakakwata gye waakayimbiramu gye waakakubirako freestyle ng'okyali mbuzi. Kitegedde mba nkuba freestyle mba seegatta. Ate n'ekirala sinnayiga kukola mirimu gyaki kati nti okwegatta abasajja bagenda kungoba. Bakuyita kola ki? Okukuba kama. Si kumirikinga. Omakati. Oyina si kuba kukama bukama. Baba bagenda kukola ki abasajja? Bagenda kunkyawa mbu I did not. Tewasika. Nange munsaasiredde muntu naye bannange abatulaba bino ebyogera si kyega obwoto. Kyogamba tewabikolako ebyo. Nze sibimanyi. Nsike tuli mabega. Temala. Ekyo kye bayita okukyalira ensiko. Kati wengendayo eno ngenda kuba nsise. Anti era ogendayo era anti ogambye ensiko tuli mabega nsobola okugendayo kuba njagala nange. Anti boye bakibikkako nti okukyalira ensiko. Kayizego omuntu okusika kwe mmanyi emmotoka ng'oli mu kuvuga emmotoka amafuta ne gaggwamu kye tuyita osika. Kati ne ze twali twogerako luli. Tebategeera. Bannyonnyole. Kuba kusika. Kozi wagambye gwe ssengaani? Sinnafuna baana bampita ssenga. Gwe nnina mulenzi sinnatandika buulirira. Kyogamba okubeera ssenga omala kufuna. Naye nga njagalayo ssenga mbuulirira nze era sirinaayo ssenga. Emyaka gyaffe bakyagibuulirira kwe. Nze nagibuuka egyo emyaka egy'okubuulirira era simanyi bwe bakwata musajja. Ssenga ng'ofunye gwe ssenga kyabalina osookerako ntuula. Ntuula? Egyo ntuula gy'otuleetiisa obusajja gw'aba producer. Producer you okay? Are fine? Ale manyi entuula erina kyekugizeemu katono. Ate n'okasalamu. Yeegumya. Njagala maama Buula akalabe. So olira otya ng'otudde bw'otya akawolo kaba kakuyitamu? Afuna ka fresh air. Kiba kirungi. Abantu bajja kumpita ssenga. Siri ssenga naye era kale gyebale. Kati gwe bakuwa obwa ssenga tosobola kubukkiriza. Sobola obukkiriza. Naye era obulabika. Obulabika. Teyagala kubeera ssenga. Nsobola obbuulirira. Ewamu eweetaagisa. Eweetaaga amagezi. Ajja kunnyamba. Bulirirako kwoyo omwana. Bukya bw'alina okufunza. Atirize entuule. Asooke mbuuze. Okyo kye mwogedde kiyamba ki? What is the use? Nani kati ewamu kati oyinza okuba toli mwenzi. Okitegeera nga twebaka n'abasajja bangi bakaŋŋambe wentyo. Oyinza okuba wazaala. Nga weetaaga okuddawo. Munaaleme kubeera nga ali mu kibaketi. Kale kitegeeza bw'opuulinga nga weegatta. Tekuba kusika. Okuko tekuba kusika. Okusika n'okufunza byanjawulo. Byonna biba byanjawulo. Ziri oba osika kateni. Naye ekigambo ekyo kyogera nti enfuuzi. Era okyogedde. Bakiwulidde. What is the use of pulling? Pulling basajja basinga okyagala. Kimuyambako okufiiringa obulungi oba koze buli wabanga ali mu kwegatta bumuyitako.
Ekimuleetera okuba nti ekitegeeza ensonga lwaki ffe batukyawa abataali si kutya waliyo n'abatabyagala buli omu aba n'ekimuwoomera obuki obuba bukuyitako kandi buba bukuyitako obuki yenzo banange abatulaba munansonyiwa ng'omukale sisi olwo bye sitalabangako but okusinziira ku bye so bwe bayitako baba bawulira bulungi biki n'owoomerwa ate nawo teweeyogeza nnyo ng'atabirabangako bw'obizunzeemu wenna wabikutakuta ddala naye kati oli wano wenna weefudde nnyo hambo weefudde nnyo totandika oyo tomubuulira nze wali ondabyeyoko negwe abantu abo balinga abatumanye ennyo nze gwe wali wabiyitaayita mudda ebiki bye nayita nali nkuyiseemu atubuulire ebirala ebitomu byakwekaza naye mutuufu kati wamma kati obadde okyatuwa enjawulo eri wakati bakatene kati okufunza oba ofunza that hole moyita ng'oyingira ndigwe moyita omu mwenyini ogamba kati ombulirako mwana muwala oyo baba bagira bati yaliza okuba tabyagala kale bakubulira yagala nze njagala yiga esikabeerayo ebintu bye bakozesa okusika babiyita bati bitengotengo n'ekigaji kyennyini kikola waliwo n'ekiddo kisubi nakyo kikola kisika kati muli oba obikozesa otya just okwatako era no sika ziri kateni zennyini ng'osika mpaka ku level gy'owulira nti gy'oyagala ambadde ngamba wali ku kyokugira kufunza kukwatamu kufunza ofunza soda kooko akola soda kooko ono soda kooko waffe gwe tonywa just wa 10 afunza omutawaaza nga nnyogo gangayo ng'aliwo omu omutawaaza gumu oba nga buliwoo naaba buliwoo naaba otawaaza ngera ondagamba nti ngenze kufukako n'entawaaza kati naye abajja tawunyisa bubi yadde n'akamu ak'eddagala ekitegeeza omusajja bw'aba ng'ayise mu bitaala by'ebbakuli oba owoomerera ate obuumala mpazi kati ng'okozeseza hani ne hani bamukozesa kati noonya ku bakyala bakozesa Coca-Cola hani segedde oba oyise mu bitaala by'okozesaki ne yogati anti envudde nkugamba nja yogati naye n'omukozesa wansi n'omunaaba ng'amazzi nga mukwafu nnyo anti mukwafu omala for some time n'omala n'omusiimuulayo bane kawaipu kati wemba nina gye ndaga anti kati okikola before time ate kati otogaa nti tojja fundirawo mu mwaka akaseera nti olw'okuba you're going that time right ogende ofunze naye oba olina okubaawo ekiba nga olinayo gundi ku Sande tandika ku Mande anti jjukira waliwo bano aba weekend marriage kati otandika ku Mande omanyi Friday kati waliwo kati abamu abalina otuuka ewa alina basatu bana nzija mu bintu byo ate baba agamba ng'oli tight alowooza olina embuzi alowooza oli kaana kato si kaana kato amanyi weekuuma nnyo naye kati obuzibu bujja okujjira munda baba kyabufunza wano ku ngulu kati eri muna nti buli omu alina munne waakoma waliwo ba Eda ab'obumpi kati awo ayinza otutegeerera nga wagenze kwamusingako kati waliwo bali abe Brown gamba kino ekiwala kinveeko anti kati buli kimu kiyingizaamu nze ndi mumpi kyali kindabyeko naye ako nga kakulumya nnyo nedda kimmanyira nnyo
Muye. Ngaka kulumye nnyo. Nedda mwana. Kimu bibiri ki mbogera bintu bya makulu bitaasa gwanga kigatta munzi. Oyinza okubenga tekutuuse. Engato nze ngamba kambale. Ate entu zona mulinawo engato ze mutunda. Ate kati ate lwaki oyomba bweba nga si nyimpi si ntono lwaki oba oyomba. Singa era kadde kati wala inkubulira ga mazima ga Katonda mugulu ko kiddamu mpa wano. Kwekaza ate kati manya genjogedde mazima. Kati awo nga tumanya mazima. Mazima galuma. Yete mugenda kuntambuliza ku pressure gani nze. Nga tumanya mazima. Galuma. Nga tweyongerayo ffe. Galuma. So obadde ogamba yogurt oyo bamuseeko nnyo siraba. Ne honey. Ne gundi. Bino bye tuwulira nti abaana batera okubyogera okwo ku social media nti akozesa kipooli n'okozesa n'oteekamu ne mubisi babikozesa ati. Ate ebyo nga yayogera ku ki? Muba ogenda ow'omwami genda n'ekipooli ne baba bagamba baloga kuba kuloga. Kubakwatamu. Sajja ayinza okuba mwezi. Ng'ogenze n'ekipooli. Ekyo kipooli kyo sikimanyi. Abasajja babakwatamu bati. Patafiti. Kwatamu fiti wali emana ya goonya. Kuba Edi bakukwatamu. Ng'oli atula kugoonya. Atula kugoonya ddagala. Balikozesa bati. Ddagala. Ale kati eryo liteeka muhani. Ebyo ebintu obiyigirawo. Noteekayo wansi. Iwe okuyiga si kyekikulu. Kijja kyanga yabimanyi ffe tetubimanyi. Obadde okyagamba. Ogambye engeri nnyingi tokompe engeri ngeeza nnya. Butya step by step. Omusajja w'omunyweza bw'oti. Bampe peni n'olupapula. Omwo nninamu empapula ne peni. Nina oyiga. Owange owedde. Nange ntumira ku musajja yennanga. Kati nkebere kasawo. Awedde. Batugambye tuke. Tebakebera kasawo k'abakazi. Lwaki batugamba tukebera kasawo k'omukazi? Kati olaba. Olabye omukazi yenna obuvunaanyizibwa. Kati omwana waba yagadde akanaaba kange nkamulekira ng'essimu yoddeko omuyibe kati. Era kati mumwotambulira. Era buli kaseera oba obala bunamba. Wala igenda kuva kweno. Mama. Kakati omubadde okyatugamba. Ngante esobola tofuna amagezi mana ya goonya. G'okusibamu omusajja. Ya goonya bagikola bati. Sologera n'ogifuna mu powder. Ebeera mu powder bulinga bumu. N'eddagala era nga wonogenda mu maaba batunda eddagala egganda eryo. Babuyita batya? Mana ya goonya. Bagigula mu masabu. Si masabu oba koko tekuba kuloga nti ogenze kusamira. Tekuba kibi omuntu oba tomuloze bubi. Mu bufunzo obanga weetaasanga gwe. Shege. Ogenda kati eddagala baligula we. Ogenda kuba n'abatunda eddagala ly'ekinnansi, eddagala egganda. N'omugamba njagala mana ya goonya n'agyo. Eki? Mana ya goonya. Obudde ekigambo kirumaluma nga nkubuuza toyagala kidda nkumba owemmula. Sikuwemmula ni kyekyo era n'omulaba n'okimusanga kyakigamba weekito. Kati okikozesa otya eyo? Era ogiteeka mu hani, then ogiteeka munda. Munda mugwe gw'omukazi? Munda mu vaginayo. Tebyonoona. Okwegatta no? Ng'ogenda mu nkazanyi? Kati omusajja olwagituukamu. Tategeera nti waliyo ebiriyo. Nate kati already eba wet nayo anategeera anayawula atya nti ogwo mubisi ebivaayo. Obisindika eri wansi eri nga munnabaana. Tuuka kuttese bannange. Anti ogenda okweyambula empajukira waliwo abasajja baagala otwambula obuwale. Ali ogenda kajjamu nga wansi hani yonna ekoze bweti n'agamba oli mukyafu. Ne appetite n'emubula. Okikola ova kunaaba kati okuva okunaaba siraba lwaki oba oyambala empale y'omunango. Waliwo ba Edi abajja. Biba bingi oba ojja kuba. Mwana azimbikoye. Omwana alikunze alemedde kunze. Komagwo.
Alajangu tukole. Tolinze nakuwulira kyamala. Mbalenda nakuwaana. Mbalenda kuwaana. Otolo bona bolwasoboogerapo. Mbalenda kuwaana. N'abasajja ab'entondo nammwe. Mala ate omusajja ow'entondo atama. Bano bennyini boogiriisa. Mbalenda kuwaana. Abeerawo ng'alinga mbwa. Ate zigenda sizaze kumanyirwa. Mumukuddeko kakota. Nedda anti kati onyiga ki? Anti kati kibadde kinsuse kindimu. Balenda kuwaana. Si ye gwe na Eddie wekka. Gwe MC Eddie. Wano Eddie aliwo yo aliwo. Gwe MC Eddie. Alina musajja bamuyita Eddie. Nze Eddie yekka gw'amanyi. Omulala Kenzo. Kati oyo Kenzo amawe amusanga. Gwe bawange omanyi erinnya lye? Bamuyitani. Ono gova okwogera naye oba oli? Kati nabayo. Kati wamma. Omma badde okyatugamba. Ng'ogissaayo ng'ogenda weebaka. Kati eyo sikeeti omusajja. Anti kati yeba supaloogo. Kati emmana yagonya nzibu mukko. Togikozesanga omusajja tomwagala. Abagenda kwesibako. Nanti kati oyinza otuuka okwagala omuvaako at least okuggwa omu kubaako afa. Nanti kati era batasobola kukkiriza mufiirwa. Muwulidde ebitabi babaabamu. Nanti kati ye teyetta era ajja fuba okulaba nti anoonya ggwe. Kibeera kitya? Bwe mwecha omu bw'aleka oba omwesibiddeko. Just no buli wokola ebyo ebintu omuntu oba omwesibiddeko. Okikola lumu oba you keep doing it. Obuloba mpanga mugenda kwegatta. Buli bwe mubeera nga mugenda kukikola. Mpaka watuuka mu stage mu mwagala nti ali awo. Kati olunaku lw'omukyawa oba lwakukyawa waliwo afa. Tofa nti ofiirawo. Nti bino ng'eddogo nti w'onoosuulako akasuwa nti ofa. No. Kati kibanga nti at least bonna babifiirwa. Oba wemba ngamba. Aba agenda kwesibako paka kuwulira bubi. So no one dies nga mwekyayi. Tofa nti ofa you die. As in you die for die. Muli oba ofa ng'omuyaayaana. Okay. Ani ayayaana munne? Omusajja aba ayayaana. Kuba kati naawe oba omwesibiddeko. Nga naawe omuyayaana. Oba wodda. Baako kyotereza toddamu kusonga eyo n'eno. Oyo tetulina we tukwatagana. Naye okimanyi we bukeerera we buzibira tuyeeyagala. Kisoboka. Kuba ndaba onejjako nnyo ate bangamba omukwano bwe gutyo. Ate ndaba oneesibako nnyo buli ke boogera onteekamu nange nkuteekamu kati we biggwera. Eddie and Tessa must shine. Abracadabra. Fire! Fire! Dag. Mweyagaliza ebirungi. Ekituufu kiri nti abakimanyi bakimanyi. I'm not a vegetarian. Nedda. Sorry. Obadde okyatugamba. Obadde otugamba eyo ggoonya ey'okubiri. Okubiri kwoleza nikazo mu ssaati ze. Naye ebyo nga babikola ebyokwoleza enkuba osobola waliwo pozi ng'okikoze okimanyi okigenderedde naye waliwo abakikola nga tebakigenderedde. Anti oba ogasseemu empale essaati butambala biki naye ziri ziba mpale na ssaati ze. No, waliwo abakikola mpozi nga kikola okikoze okigenderedde nga okikoze intentionally. Gwotera kikola ki? Nze siyoza ngoye za musajja. Ndizozanga mufumbo bwa weekend. Nina ewange ate wamma ate buli kyenjagala nkifuna sirina kintwala mu bufumbo. Wamma kati ng'okikola oti ojjamu ekyo kiyamba bintu bibiri omusajja baba abadde akuba. Babadde akuba zininga obadde omwegomba gwe omuwala. Azini kukuba biki? Okukuba ewaka. Babadde akuba empi. Alekera bano bakasunguyira. No, oba obadde wazaalako n'amabeere go gakamulirako mu kyayi we. Mujja kiwulira. Obufumbo nga si bwangu.
obwasingo Abasajja chovola abafumbo muli ebintu. chovola ba brown olunyuka bwati 10 wallahi kumikolo jona je tubaddengako omugamba wai tugende kale mukabala mukalo olwe boyere nesawa zezo kuba bwezigwa akanya kugamba enchani nawe ngendo kuba ngenda Masaka ngenda Luwero ngino kwebakamu yenonyereze kumbe bamukwatamu olona wenonyereze simanya ali mu pozinga ka osobola kati otujira tukolera abantu tujja kuteeka kale badijja abamu like sovu skinny omusajja wange muleke sekawere ate kati nkimanyi nyago gakola tasula waka ogomubadde okyatuka tetukiveeko kwegamba nti ogenda n'okwata lino ebbeere lyo n'okamula ebbeere lino osobola oddikamula ne livaamu amata ate olwo oba ozaddeko nga gavaamu lindako bw'ozaala omwana n'oyonsa bakuyita kukola kikali n'omugja ku bbeere amata gasigala gavaayo gaba gavaamu kati abasajja abayonka abakazi abazaalako mu kikola muti oba mu abafuuka abaana bagamira gamba tugayonka producer tesa tozalangako luli lwe wanina ku bbeere wawuliramu amata wawuliramu amata mwana mumulayika mugitunuzzaamu nze nyolyo nga ndikwandyaga laba nnono watunolira abalabi baffe abalungi munaatusonyiwa ebintu ebimu tusanga tubiga naye nga oluusi ogwanidde okimanyi obadde okyagamba bw'okwata n'oyoleza obubi bwo mu ssaati zaamu si bubi empale wonga oba okajja mutokalaba nti kabi nga zijja mukaki waliwo n'abakagaaya uma abbe yatugamba abasajja gye bali abalina omukwano abalina olukundo gye bali abalina olowooza totabuse mukwano eggulu litono eggulu ligenda funda nze mbabuulira embooka egenda nnyoka mungu oli n'akajjamu n'atandika akagaaya kati nga kalimu flavor n'ayita n'embitaala by'ebbakuli awo nze simanyi oba sijja kale muyita stand naye ekyo ekibuuzo ky'obuuzizza ono ye yandikikubuuzizza kyogamba tobikola onana twesirwalizaako mu myaka 5 era yeefudde hambo mu bujjamule mubuteeka ne ku mutwe muti erere baddogo wallahi jjukira kabeera bwekati era abakikola kati akambala atya wali eri ne wadda wano akambala nakateeka wano wati wano ku bbina wadda wano then wali wakati ne wadda wano wewati nga wali wakati nze kambawulire nze neewuunya n'abasajja abamanyi ebika by'empale z'abakazi bamba mukwano like how do I even get to know their names? Uba ino manye empale mukazi wozayanga. Ono nawe yeekoza. Tuwekolezaako naawe. Ono talina kika kya mpale ky'atamanyi. Kebe G-string, kebe Bermuda, kebe Nika, kebe bike. Ono soma tugende maaso omubadde kyatuwe kiyina bibiri otaddamu kukuba nga abadde akkuba n'okwongera ku mukwano gwammwe ekiddako bino bye twawuliranga omusajja bamuteeka mu ccupa kituufu bamuteeka mu ccupa byebyo byennyini byonna oba mutadde mu ccupa buli kyokola nga okimanyi kigenda kugira omusajja oba mukyusaamu oyinza obutamuloga bubi kuba omusajja oba omuloga kwekola ki kweyagala naye mu mirembe ekitegeera tayendeguza biki ebyo otulaba nga bano abaloga baba ne bagenda okwenda ne kalemerayo nga yalina okujja ati kyekyo ebyo byonna oba omutadde mu ccupa bateeka batya mu ccupa nina gwe njagala oteekamu wano
Ntelebe byonna byebyo. Ecupa nno ya musabo eyo ya musabo. Oyina bwayagala oteekamu wano. Akubba bawombo. Tola nti oli munene. Ojja kujja mu kacupa ka Chutex. Leka naawe. Werengere muri wo. Gwe mpa amagezi. Ngamba nina bwe njagala oteekamu nga tetunnava wano. Ntera balabanga baba ba musabo. Sibi bino ebyokunoga obunozaawo omuddo n'ogenda olunga bbaawo. Nikiva ku ky'omukazi ogenda nawe ologa omusajja. Kati waliwo ababye ennyo abanywesa ebibada. Gena balemesa okunywa juice. Tubaleke. Ng'akikwata n'akimuteeramu. Anti aginnyika mu mazzi. Kati ago amazzi gaginnyiseemu mwako. Gakozesa. N'akamula juice. Abasajja abafumbo awayo. N'okunaabako ku bigere. N'anaabako ebigere. Nabikamulira mu juice. N'abakazi nga muli batemu. Ogesa otya munno ebintu bwe. Anti kabalwa asiriwala ennyo n'asukka. Nenzo omusajja gwenjagala nga sobola obosinzira ku kyokwata omusajja n'omukozi abamu muli basiro. Anti olumu muli abamu abasajja munyiza. Atenda ndabe yangu. Nkwagala naye umanyira. Olumu mutunyigiriza okitegeera. Mutunyigiriza mpaka ku wansi. Gwata kimanyi nti omusajja asajjalata. Inno mbase kuyambye kutta. Edi kankubuuzeeko ekibuuzo. N'okutotta. Abamu tebawulira abamu tebawulira. Yasebbaawe. Namala ne yetta. Namwe mututtanga. Mwana omukazi oyo abayise mbulumi bungi. Omukazi yate watukira omukazi we yettira nga naawe akusse. Manya. Era byonna bibe byabakazi oba omunyigiriza. Omukazi we mbanga sikwata n'engololanga mukono gwange n'enkuba ku luyi. Kati n'olaba nze oba onjagala ne bwonkuba naye nga tonkozeeko bya kisiro. Nga nkimanyi nti onjagala n'ovaayo n'onkuba nga manyi I've done a mistake. Anti goli mukiga mwakulira ku miggo. Mistake lwaki abakuba. Kati nze tewali ya. Asobola okugamba nti mukwano. Oh. Ngana mwabagula bamwekka muswala mwekka ne muyiranga ensonyi zibakuze. Niko manyi mukazi wanyiza. Mumanyi we munyiza. Ate mmwe. Omanyi mukazi wanyiza. Kankunyumizeeko emboozi Edi. Nze nalina mikwano gyange nga ginkyalidde abawala. Kati naliva kukola like yesterday. I met someone. Nanjagala. Encha naava wala. Awantu wala. Najja nanoonya jembeere wange. Nga ninayo mikwano gyange egyo. Eri gye tumanyi. Twala mu KFC, twala mu supermarket. Nga yangamba teyankweka ngamba ndi mufumbo. Naye omukazi yakuba essimu. Nga I can feel the pain what she's passing through. Omusajja essimu agikutte eri awo omukazi akuba. Amugamba oliwa emmere eyidde amukwatidde ne vidiyo. Nze bino saabimanyiira emmere enjokyeza naye ng'afumbira musajja. Naye ng'omusajja alina abakazi abalala. Ng'alina ati kati goli bakazi balala yali naawe wekka. Kati obolowooza ki kye ndowooza. Kati ate ogamba mbu abasajja munyiiza. Hajjati mulamba. Kuva saa 10. Eddiini yammwe ekirambika nti nno nti. Balo. Bana olaba ndi tekirizibwa kungamba nti ogenda kuwasa. Ogenda kungattako. Eddiini yetakkirizibwa kugamba. Tokkirizibwa musajja kungamba nti ogenda kungattako. Tokkirizibwa. Genda owase tongamba. Kuba tomanyi kikyempulira tulina naffe tuba tulina ebbuba. Kale otunya abasajja kati nga Haji Hamis Kikundu taata role model wa buli teenager kama waffe. Alina abakazi Nedda abasajja bamu tembeepima. Nebo kituufu. Abasajja waliwo omusajja gw'oyagala n'ogamba nti ne wawasa Uganda yonna nange nandekamu mu abo. Ndi contented. Kasito mugati ofuna. Zimwe muli wa gold digger mwe. Nedda. Waliwo omusajja akuwasa. Nga n'omukwana agukuwa. Sente azikuwa, buli kimu akikuwa, omukwana akuwa, buli kimu akikuwadde. Fine, obudde bwabukuwa. Kati Edi kambuuze. Mututamira. Olina omukazi. Nange onkwanye, ompadde ennyumba ogitadde awo, ompadde emmotoka, ompa omukwano, ompa time ekiro ojja n'osula ewaka sometimes ndya enywa nkuzaalidde omwana. Ki ekirala kye njagala? Kati wano. Ng'olinayo omukazi nkimanyi. Era ekyenkana ekyo kyekimu ne kiri kye tubadde twogerako. Eri kati oba tobalansinga. Biri byawukana.
Katola abantu omukazi yakuba essimu amaze okufumba goli mbirala. Ate waliwo n'omusajja akiitinga nga mwavu n'owulira nga akutuuse. Omwavu. Ye mwavu yakiitinga ne weebuuza kati omwavu tateekeddwa na kuyima. I did not see that coming. Lwaki? Zisaze mutabani wa Zidola. Mutabani wa Mugenzi. Mwanji mama. Yita ina musaayi. Ekyo teri azalibwa na ssente. Oba toba tozaliddwa nazo. Kati waba ofunya akwagala omu. Komaawo yimira koyo. Lwaki oba onoonya abalala? Ate oli mwavu ofunya akwagadde ate oli mukuzu. Omusajja aba musajja, omusajja asajjalaata. Mwakikwata bubi. Omwavu toyina kusajjalaata. Omwavu toyina sajjalaata. Be babazaala abaana ne balemudde bere. Ayina owa mama gundi, ayina bakazi nga sina bataano. Abaana balabye ennaku. Abaana balabye ennaku. Ate bwe bakula banyigira maama waabwe. Ne banyigira bwe yali atunulawo okuzaala mwoyo. Kumba amagulu naye abaana abamu banyigira abazadde nga bakuze. Abasajja abaavu balimba jja yesimatiza oba bazeewoza. N'olaba ekisajja nga Edi n'ogamba naye maama kati Edi yali takiraba. Nga nakugambye dda. Ogenda oddirira mpola ku mulamu. Wonna nkwatayo. Ogenda otegerera mpola. So, ate bano be bayoola ebigere. Tuyolera nti kiri mu bizimu bwa. Okay. Mu perspective eri bweti. Omuwala yeegombye omulenzi tugeze kati nga Tessa ye. Naye erinnya eddala. Ezo zennyini ezengatto ettaka eriri ku ngatto zo. Lyakunkumulako lyennyini limala. Nalitwala wa. Katamu babateeka mu paadi. Awandika bwandisi linnya lyo ku paadi ng'ali mu kibada kye. N'akuwandiikako ne yeesabika. Byayogererako byayagala. Nga taliko musaayi? N'aliwandiikako bulungi erinnya. Paadi empya ng'agenda kwepaadinga. Agenda kwepaadinga. Emirundi 3 byonna nga gamazeeyo. Tulina omuzini Edi. Okamanyi gonna. Wallahi kinyana agenda kikuba. Owedde. Wabaga tusobola ddi kugamba bulo. Owedde. Ng'atwala ekifaananyi kyo ng'alogesa ekifaananyi. Edi erinnya lyo yani gwani edda erinnya eddala. Asigenda kikola. Nze Kaine Rugaba. Oweerawo ng'onoonya omuntu ogwa mu nsi nnamba. Wabula Edi erinnya lyo nina oddinoonya. Ng'omunoonya omu yekka. Abalala bonna ng'otulabanga tuli awo tategeerekeka. Tuli basajja banno. Natandise okufuna ebbugo mwempewo etandise okumpitamu ebbugo mulingi. Ova kuki? Kiva ku kyumu? Laavu. Guba. Ng'ate sikwagala na kwagala. Sisobola kukwatako ng'okola by'oteekeddwa okukola mu butuufu bwabyo. Era omukyala agenda okukwatamu nga byokola era mulimu akanigguusa. Kambuuze kibuuzo. Ati ng'omusajja obisavaivinga otya? Nsabire. Ati onaabuuza kati nina akabuuzo katono nnyo njagala obuuza bano abantu. Wama abasajja abatalwa mu kisenge lwaki muyaayaanira nnyo sex? Osanga akasajja tekamala na ddakiika 5 naye buli kaseera ke kakubira njagala kulabako. Naabe ng'atakuseera. Nenga ne bwe mugenda ddakiika 5 teziggwa nga kagudde wali. Nga tekalina nawe kakutuuse. Kyokka yina nasa n'ekikoweho. Kyokka n'olabanga yenna akoye. Notunuuliranga. Temutunuulira nze mubuuza bali. Ati omusajja munnawo omusajja batomumalayo bayambeko. Ekyangu kiikido. Omusajja yenna bw'aba okusinziira ku bye nawulirako. Omusajja yenna actually ne Kasuku yakyogerako. N'agamba omusajja yenna bw'aba agenze mu eyo ensonga. Bw'aba amaze.
Gwe tomaze gwaludde wo mala. Ate kati nga waliwo abagwa ne bayangu oyimuka. Mu ddakiika ezo 5-6. Bebamanya ate nze mbaddiremu nze manyi. Gwe tosooka tuwulira ku status yo. Oba toyagala nze njogere. Tuwulire ku status yo oba toyagala nze njogere. Ngomba nkwana lumu. Jakwanya dana kwana emeka. Ekituufu kiri nti nze ng'omu omuntu nyinza okubanga ebintu ebimu sibigendangamu. Naye at least ku byenzize mpulirako ngezaako nsobola okuwoleza abasajja bannange ku byenzize mpulirako. Kati nze kandi nakulira mu family nga maama mukambwe nnyo. Nakula single mother. Nakuzibwa single mother. Naye yali mukambwe. Nga yazimba ekikomera nga nansanga nga nfulumye bwenti. Maidi yenna abaaliwo enkeera asiba bibi. N'enkeera ayinza obutagituusa. Kolo nyeweza sa. Sali planned kid. Naye nebaza Mukama nakula. Kati nina ka message kenjagala oweereza abantu bano. Munansonyi batunuliro bagambe. Mukwano ansanga mwene emboozi n'onjasamira mu inbox yange nja kuyiwa ebinnyo muganda wange. No, sewozaako. Tomukuba bwama cause I can hear everything. Omuntu ajja n'alaba shonga eno n'akugamba kolera bantu. Biki bino byokola bibaswaza. Mukwano sirya wammwe sisula wo. Nyilindako. Nga wakoze obugalo obwe bayita bubabo ne siseze bayita babo nairos. Ngamba atekongereza ku kike. Ekisooka oba otuuse ku sho. Banayimutuleke. Funamu ekyokuyiga. Yiga byobusiro byagaza ki gwe byoza nti bituswaza oba ki. Funamu gwe kyakuyiga ebitakugasa ng'obyemmuka. My social media life is far different from my usual life. Oba olabye bino. Ekyo tekiyita buzibu. Ebyo by'ebintu bibaawo. Tewali mulungi omu. Naye kati munaye ate kikuyamba kyo bikola. Omuntu najja nakugamba ebyo toyina takumanyi. Toli muganda we tamayina gyova. Omuntu najja bwe by'ebintu bikuswaza toddamu bikola. Bakitegedde. Kati tukolera abaagala obitegeera wamu badde okyatugamba. Omusajja yena nga ayagala okuddukamu ebyo ebintu. Mugenda munywa eddagala. Ne kasuku nalaba alitunda. Kasuku atunda eddagala? Nalaba alitunda awo ku sho. Kasuku atunda eddagala? Uncle Kasuku. Eryaki? Money power. Kasuku naawe atunda eddagala lya money power? Ye mwenyini yeetaaga money power. Kasuku yalitunda. Ayina babajja awo nga batunda. Naye kati wamma senga kambuuzeemu. Lwaki abasajja ennaku zino abasinze ddala abeetanidde nnyo okuwaana amabina okugatendereza ogabiibita ne bagatiiririza bwe bati bawasa bamuserebende nga ate mwekanga ku mbaga batutte mmwe abanyashiresi nawe nyashiresi soko situketula mwagala bamabina fete tunagakola nze sina bina nina goli bronco olireza nina katuula sina bina nina katuula bono kanina kamalo tula mbintu ebyamakulu ebina lye lifunda kakumalira kumungiti ale ndo ffe tulina omukisa abatalina bina tebatutuuza mu bigambo kati tutuuzeemu ki Pazi nga mwena tuyimiriza mbiyimiriza. Tuyimirizeemu naye okuntuuza mu bigambo. N'entumbwe tetuyina. Tuyimirizeemu. Takuna nasambako omupiira. Takuli ntumbwe. Nennina yasiba. Ayinza oyimirira. Twala eri naawe. Kati abasajja abalina ekitumbwe tutumireko senga. Tochikola. Kuno kugulu kw'abakazi. Bagala kwetega. Tobanga onneetega saagala. Yakutegulula.
Senga Sokoto owa abasajja abamagezi okwewala okuloga okuteekamu eryejja tu okuloga kola ebyo olina okukola fa ku mukazi wo toyenda ate buli woyenda ono kyayogeddeko kyennyini kituufu kiri kyababuuzizza otuuka nga tokyamalako nga mu kisenge tomalako kwendeguza nnyo abakazi abafumbo mbatumiddeko kuba bababa mwe tubamazeewo nze nagamba nja kuva ku basajja b'abannaabwe nga bavudde ku wange omufumbo kwesiva kati golina omusajja omufumbo kwesiva anti owange bw'anaabeerawo alimpasa amwesonyiwa amuveeko omusajja omufumbo alina engeri kasente aba ateekawo omukwana aba akuwera mu full package akutwala ku buddina ani wabeeyando gwe lwaki oba okiyingiramu nga tokimanyi kyolagamu nitese ojja kujja wano ng'ogezeeko akabina kamu ng'akamu kanene we kati kabigula akalala kakaaba nze ku basajja abamu abakulu n'abafumbo kwesiva ate abaana bano bagezi baterekaka a few moment later kati nze nga gundi mwagaza akyoyo producer mwana muto nawe oli kisajja kito just wakola ki oli mugimu umanyi goyita omuto oba yesiga mwana mugimu kugambye oli mugimu siga mwana nze njagala omusajja omukulu myaka ng'emega nga 65 kati wamala ng'oyomba nti tebamalaako anti dabayo olaba waliwo omuntu nga okimanyi egyo emyaka gy'osabye tewalaba ono dokita eyafiira mu ddwaliro abo bantu babeera n'ebirowoozo tewalaba dokita eyafiira mu ddwaliro ne batugamba mutima mugwali mutima gwe gwayabika dabayo abo bantu tebeegatta nnyo ate nze mukkiriza ate bamina ne supplements nno nosanga bamu stress nze ne mugamba tugendeko out wamma nentuuka eyo ne mukoleramu bugemu ne munyenyeza ku bina ne mukoleramu wenti ku bbeere kitegeera ojjukira yakuwa ebitobojja nga ayagala zimpanziri ez'omufumbo aba takimanyi nti alina omukazi ojjo zimpa aba tugenda kwetooloola kati nze naliko n'omusajja omufumbo wulira naliko n'omusajja omufumbo nga tuli ffenna kati wezawera saawa nga 4 omukazi yali amukubira oliwo n'agenda ewaka bwe yatuuka ewaka ne balwana n'ayasa essimu omukazi ne balwana omusajja n'addukayo n'akomawo mu bbaala gye nali kuba nze ne yali amuwa emirembe n'agulawo zi bottles ne tunywa ne twenjoyinga n'amala n'afuna ruumu n'agenda ne yeebaka teri mukazi wa bbali ya stress no nali n'emikwano gyange nali saagenda naye nga ndi neera nakyo si kibi kyogenda naye si kibi kuba nze abeera side chiikiwe naye gwe omusajja yawulira emirembe akomya ngamba ndi stressed namugamba kakkana zazzi calm down bring it down asooka atumyayo ekireedire baawo nemuwa shot yasanyuka omukazi nga takyamujjukira anaye mulekera okukambuwalira abasajja. Alright, kati Wamasenga nibadde nina ekibuuzo kye mbadde nkubuuza lwakuba tonnaba kukigusa bulungi nga bwe njagala okukiwulira. Obadde otugambye ku gundi ya Gonyi eyo. Kati ng'eyo omusajja aba asobola ogivaamu atya? Bagambye weesabire oba onywa eddagala. Oba okole by'oyiteekeddwa okukola. Naye waliwo ono muno tagenda kera ku makyakuloge. Ng'omwagala, omuwa obudde bwe, omuwa ssente ze, ewaka ofaayo nga bwe kyetaagisa, ongambe tagenda kuloga. Ate nze olaba? Kale genda mu supermarket ogyeyo by'oyagala, ofulume ogende. Dabayo. Kati basically kati nze wemba njagadde omukyawa. Anti kisinzira omukyayo. Ng'omwinamu omwana tomwinamu mwana. Nga tomwinamu mwana. Naye ng'oli mweri. Anti kati obuzibu bunajja ojja kwagala okyaye ng'akyayagala. Akyakwagala.
So basically yeye abeera ne control y'okukyawa. Omuletere endowooza embi namwe abasajja mutuluga. Abayo nze ndaba okuloga tekirina. Namwe abasajja kati mwe abakyasinza okukola eby'abakazi. Ha banaye ate abasajja muloga. Nina n'omusajja gwe akoze baby hair. Muloga nogenda okuwulira nga buli mukazi ayayaanira musajja omu. Ng'asaba kubusabi just omusajja aloga ati. Otulaba nga omusajja olirabyeko omusajja ne bwaba mubi nga no bwaba talina ssente naye nga buli mukazi amuddukira nga buli omu ayagala beerako naye mu bbaala ezo ze tubeeramu ng'omulenzi akalenzi kaliyo tekalina ssente biki naye nga buli muwala awulira ayagala naye. Abasajja baloga bati. Ebyabasajja sibimanyi nnyo. Bw'ali abasajja mugenda mu masabo. Ebyammwe si byaffe nti bya muddo. Bayitawo wajjajja ddungu. Mugenda mu masabo. Mwe abatwala ebifaananyi byaffe. Ngamba oyo omukazi mwagala. Naye tandiiko. Si ffenna. Abamu tugenda ku mavivi n'ofukamira no. Bajja gamba ab'emmamba. Abamulya mmamba omuna. N'avumaganya ekika. Brown. Obadde okimanyiiko nti n'abasajja baloga. Buterevu enjagala eno emboozi singa Mukama lunaku lumu nja kufuna omukisa ndeeteko MC Abe. Eddala liri eki? MC Abe Kamana. Oyo yayogedde. Tuleeteko MC Abe. Atubuulira abasajja. Alina okuba nga akimanyi. Singa naawe otuwa omukisa kwolwo MC oyo n'abaawo nga naawe oli. MC. Abasajja baloga batya. Nina akisimukubirako. Oyina ennamba ye tumukubireko. Mukubireko. Naye yeetaagayo time. Abasajja nekyo tukiwunzike lumu. Brown mpaka usomere ennamba ye. Abagenda kugikwata. Soko weereko wali tumukubire wana atubulire ba abasajja ate kati ogizikizza essimu. Timwamanyira birungi. Kati bwentega mu fingerprint yange neekola. Awo wedde. Niyo la Tereza enyambala nga tugenda kukola ffenna. Beria mno wali esibya kata yagamba nawulidde akubuuza luli we wagira mwavaamu amata. N'otatuddamu. Naye ate osobola. Ola weegaana. Naye wayuwulira we lyali essongovu. Nyunyu. Olinako ya time? Mani abaavu nammwe mutanga. Cannot be reached at the moment. Please try again later. Oba jompadde si yeyo. Anyway. Kati wano wali okola ki? Yerimba. Nzanya volleyball. Lwaki weerimba? So nze ndi fit tondabira wano nompita munno. Yagambye dda mu kisenga simanyi yayinza otugamba oba oli fiiti obwa fiiti bw'omwawo ng'oba ku mupiira osamba omupiira tetwagala kumanya. Do you know the meaning of this? Basabane banyaba batutunuulidde tubale ne Ssenga Fahibi. Is it? Fahibi. Manyi tulina kyali waffe bamuyita Farahat. Kati uliwendo. Faris. Nze kati nja kuyita mu Farasi kuba erinnya linsobedde. Ate kati oba obwemuddi. Faris. Kazi wali wampa ngeri gy'olisalako. Luli wali ompita Fahid. Fa kati bwafa. Naawe totegi. Olinga mugamba fa. Nkonona. Bagamba ku mikolo emmere y'abako babayita bako ababaza okulaba omukyala abako ezo enva zaabwe ensonga lwaki bazaawula naddala enkoko y'oluwombo balina kye bateekamu kyenjagala omumanyi. Sekashiti ababuuza lwaki mututeera bbi mu mpombo. Abakyala mu abagibaamu ababateeramu. Abo banasengawe era tefe mu Busiraamu simanyiro. Bi ow'omukazi omukazi gw'otwala. Abagenda ku mikolo. Kati lwaki bamuliisa bano bonna ba Eddie ba Brown Skin ababa bamukyaliddeko. Lwono. Luba ngaze wammwe luba lwono
Kati bali abasigadde bwatalulya. Nga lwaki talulya? Nedda kati nga we mwogedde baja kitegeera. Ne wakomba waliwo oli agenda ottuuka katuwame nti ngenze ne Edi kyali wange olwangenduleke ndye kuba teri agenda kuwulira. Kambeeko kemba nyumiza. Olunaku lumu nagendako omukolo gwali eyo sayidi z'e Masaka. Gwali gwa kyali wange sigenda mwogera linnya kuba mututumuufumuko. Twagendayo lumu naye ebibuuzo ebyo baali babyogerako kale yadde tetwabitegeera abamu I think twali mentally nga tukyali young. Naye twatuuka I was surprised nali amanga kwabo bwe bakkiriza okuyingira mu nju. Twagenda ne tutuula gayi we baamuwa oluwombo waliwo ka session ak'okusaba. N'akwata n'akyuse empombo zino n'olwa best man. They were best friends. Oli wakutukira okuwanga obwa best man. Obeera best friend. Bwatwala mukazi wo. But I'm telling you up to now. Best friend. Best man. Yo musajja. Omwami. Oli abeera next man. Yeah. Tomanyira ndi kinyumya mu Luganda tomanyira. Nkozeseza kyaffe kya Luganda tomanyira. Kapya. So no. Next man. You're right, by the way. Muluzungu, that's it. Bakajja bakikyusa in the grammar after the queen of no mwana ali updated nnyo. She's so updated. I wish she was you. Kati. Genda kujiga. Chire Gagala. Wani kunjagala jayagala omanja sawa yakamukomerera sawa. Kati gayi nga bakyusa gundi. Bakyusa these plates. Bakyusa swani ezo. Nga balya nga biggwa omukolo nga guggwa. But that's about 3 to 2 years back. Up to now they are not friends. Tabbangako mukazi we. I think era mukazi alina okuwanga yabaawula kuba ne kumbagayi yali next man kukwanjula. Most cases, actually all cases, next man yabeera ne next man ku mukolo kumbaga. But surprisingly kumbaga he was not the same person. So I'm still asking myself, kitegeeza bamala ne bafunamu enku omukyala ne next man balabika naye tekati omusajja ye blaming. Bakutaddemu bakuteramu kabya akagalanda kamanyi kano kosembyayo ng'omaliriza akasembayo akatini kati bw'oba oddukana owaddukana kavaawa kyeka bakwata kaliko obosemyo nga gakoze pyu akakasemberayo ddala ako ati oba opamye mu baketi mbobeera omugalanda w'abakyala bonna w'abasajja w'abakazi yinze gwapamye oyo gwobosemye eyo ng'obosembako ebintu tebyetaagisa. Omusajja waasalirawo gamba nti kanzije ewammwe nkutwale abadde atulava bapama mu baketi bapama mu poti ku kipapula simanyi bakatega batya okukajjayo akasemba si mutoyi kuba tutegera mutoyi basagajja mutoyi ate babikola kiro ne bakatereka ne kasulawo ate olubombo bazitegeka kiro empombo ne balugumya enkeera nedda naawe bategeka misana ate okukulunga kiro eyo nga muli mwebase kitegeera ne basiba empombo ekyaleze excuse me empombo bazifumba differently nga senga yafumbye bazibawa baketale ddala ey'ono nga zeewamu anti kisobola okwegerezaako ddala ey'ono ey'omusajja si yange ate gwe oli mukazi oba oli mukazi osobola okitugamba anti ey'omusajja ey'omugole omusajja anti era olaba olina mu white onyumye nno tusenga tulakabona abadde tubadde tubagatta bugasi mungatte naye nze ndi mu black ali mu black ne white twegatte ebyambe aliko obusambo ogumugoberera olina kuba mugumu taliyo omukazi alina musajja omu amuliko
Ajali nze nino. Olabye amaanyi. Wali abakwegomba. Ba Eddie. Wali abakukwana. Just oba tubakkiriza lwa nsonga oba oyina. Olabye amaanyi g'obwenzi. Bayise bagenze mu steam. Era ebyo gwabirengera wekka abalanga tebabirabye nga bwe tuli. Fenga tetubirabye nti maanyi ga bwenzi. Ebyokola obimanyi. Byokola ekituufu. Byokola obimanyi. Ajja kwejjayo mpola mpola. Butereeva abalabi baffe abalungi ensonga eyo tukyagiggumiza gwalina ensonga gy'olina oba gy'oyagala otutegeezaako okwagala okwongera okumanyako ng'okuli kwe bannyonyoddeko bannaffe naddala nnyo ku mikolo egyo nkyebuuza lwaki ensonga ezimu zitambula bwe ziti ku mikolo egyo bw'oba olina ensonga ggwe gy'omanyiko nga ggwe tetugikonyeeko gituteera mu comment section ate bw'oba nga omanyi weekakasa olina by'omanyiiko nga ddala bye tulina bye tuleseeyo teeka mu comment section nammwe abalumbaganyi tubalaba tubasiimira ddala naye mwetwongera bwongezi maanyi kweyongerako senga bako obugambo bw'obuyira abaana abo ab'obuwala abatamanyi kweyonca abatamanyi kwefaako naye nga bagamba mukama atumye abasajja teri mukazi katonda gwamma musajja teri omukazi mubi nze wamma neebaza katonda simanyi ddagala ate si birungi bikoleza but I have by'owamaanyi kati awo kyembadde ntegeeza ne bw'otakozesa maanyi nnyo birungi bikozesa bina effect kirungi nnyo okwesiga katonda kwesiga katonda abeera royo ajja kuwa omusajja era gw'okuttekuttemu neera oba okiraba oba gw'okutte gw'obba naye togira tokola ebyo bintu toliisa mwana wa munno toliisa mwana wa munno bbi n'omusaayi kintu kibi nnyo ekyo temubikola naye ate kati waliwo abagugaaya olaba kati MC Abe akombako n'okukombako olowooza yeyeye nze oyo yanfulula si yeyeyekka gwe wali okimanyi nti wali okimanyi nti akombako tegeza waliyo n'abalala so kati oyo aba yeeroze babiwa ayagala obbirya owuli oyagala kulya ku kabbi ka mukyala kuba kati ebyokunaaba obugere waliwo seeka ye yali seeka na mulamu yagamba mukazi we nga buli yatamwagala naye yamuwuwa tamugala nawa ku bigere byo nkamuliremu juice waliwo ababisaba namukamuliramu juice ebigere byo byanabyemu ag'amazzi kati kankubuulireko kino kampemulemuko katono nammanya nsonga lwaki waliwo omusajja obeera omwagala naye nga tomufiiringa nga ne bwe muba mutuuse mu kumakinga love totoba ayina kutuukako ng'oli mukalu waza nakyo experiencingako musajja nga simwagala nze sitoba atakwagala obo ebinyuma era omutunuulira just akole Buterevu bino byonna ebyogerwa nze nange ndi muyizi nga mmwe nga bwe mulaba batulaba Buterevu ono senior byonna abiyiseemu I wish nga bwe mundowooleza bwe badde nze let me tell you something do I look like I give Buterevu omulabi waffe atulaba muzikirize ekome wano olwaleero amajja asigadde nga MC Eddie wamu omugenyi waffe omulungi abadde Fahid B. Faris ani Fahid B. Faris yitwandigenzeeko after here laba oti tugende wali mugende mu sauna tugende ku live band wali ku mugende mu sauna waliwo live band leero zisikala sauna bangamba byabenzi twesange ku tonic mu live band eno kyanja wulira abaana abagaga we batambulira Buterevu tulaba balungi mutukkirize tukoma wano olwaleero baada bawala bano balina ensonga ze baleeteddeyo ate naddala bawala banaffe ate munange abakyala naddala nammwe abaami omusajja yenna bw'aba si bubwo owuwa ajja kujja tofiira ku muntu tofiira ku mwana wa bendi buno obuntu tebaabutegeera luli wamma bubeera bwaki ate nange abadde abinyumiza wano ng'omuwala yamwisaako akatiiti n'awulira nga ennaasanyala kati kuba bamufaananyi ng'ompeeweseza ekigere kyo nga kwekali
Ngala nakweweta tukamba. Jamu engato Edi. Jamu. Soko chetali ko kituli. Eyo teziriyo. Soko chetali ko kituli. Eka tili ko kituli. Soko. Eyo ziri matu. Ojamu etali mu kituli. Soko teke wali. Tekako. Chigere. Jamu stoki. Ekigere kyaddala. Naye tekibanga kiwunya gundi. Olaba osiibye mu ngatto tojja bbeera mwangu. Aha. Kati kikola kitya? Kati gisaako ku kagundi. Wanyumiza dda. Kati soko wampuye ekigere. Era obwedda ky'oyagala olaba oyanguye okujjamu closed show. Kati nze nenkola nti. Ndaba. Talina kyatamanyi bwe muleko abo bataalikole. Fotere funkomyawo. Webale.